oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza nyate ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA. Nkwebaza gyonna gyowetusizaako engalo naku olwaleero. Ate mpozi nenkwebaza gwe ayakatweyungako subscribinga sharinga tusobole okubeera mpozi nga tugaziya embeera yonna sharinga obubaka buno oleme kubeera mpozi nga ate obwemanyira wekka. Olunaku olwaleero abalooya ba Kyagulanyi bataddeyo application ejjayo petition gye baali bateekayo, naye nga ate mpozi njagala okubeera nga mbuuza ku nakaddu Amina, nembuuza ku Nabukenya Viola ng'ogamba oli Saudi Arabia, nembuuza ku mwenna abatufunira ku mikutu egy'enjawulo Sarah Angel ogamba otya, ate mpozi nembuuza ku Brenda Designer UD gwe bali kubeera mpozi nga babeerayo, Victoria Ngobi, Hawa Baligeya, Rehema ogamba otya, Saleh Al Husina, ate mpozi n'abalala mwenna abatugoberera ku mukutu guno ogwa BOCAT TV. Aneti nakayenge we bali kubeera mpozi nga ate obeerayo otyo. Mbadde nkugamba abalooya ba Kyagulanyi nga bakulembebwamu omukulu Medali Segona Lubega bataddeyo application ejjayo okwemulugunya oba ne petition gye bali bataddeyo nga baali bawawaabidde omukulu Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bamulanga ogw'okubba obululu. Ekijjisaayo omusango guno nabadde mbibawa mu misango ebajja digitambula. Ensonga ziri 3 enkulu nti Mwami Kyagulanyi abadde tayina nga teyesiga balooya balamuzi bagenda kubeera mpozi nga bawozesa omusango guno okuli omwami Owinyi Dolo twagamba amaze ebisanja 2 nga akitinga nga MP wa NRM mu kitundu gyakiikirira nga looya wa Mwami Museveni n'ebirala ogateko ne bali omu nga relative wa General Tumwine. Then ogateko n'ekyokubeera nti bamuganya okwongera obujulizi nga obujulizi abadde akyaleeta bungi nga emisango egimu tubadde tugiraba nga obujulizi babadde babuleeta mpaka emisango wegigwa okukozesebwa, naye ku Kyagulanyi kirabika nga byagaaniddwa. Kakati tufunye omukyala Justin Kasule Lumumba, ono nga mpozi ayingidde mu nsonga z'atamanyi. Ekisookera ddala oli bw'abanga n'ateeka application nga ajjayo omusango balina kye bagamba nti you swear the affidavit no layira nti nzijeeyo. Kyagulanyi yabikoze naye mu mateeka bw'amala obikola abiwa balooya be ne babitwalayo. Kakati ate abalamuzi oba kkooti enkulu, ekkooti erina okulagira abalamuzi nabo bakole ki, basuyalinga affidavit. Naye kakati ate omukyala Justin Kasule Lumumba ate naye akibuukidde ng'alinga alaga nti bano bawaddeyo ebintu ng'ate Kyagulanyi yamaze okulayira ate balooya bo tebalayidde. Soko ulika Justin Kasule Lumumba owekitiibwa Kyagulanyi alayidde era yalayidde, naye ne looya amukiikirira yalibadde naye alayidde naye teyalayidde. Bali wano ndowooza baleesebwa akatemba. Lwaki tebalayidde? Kubanga kiri mu mateeka, bakimanyi, kiri mu buwandiike. Njagala otwala omukisa okusaba balooya ba Kyagulanyi, bannange mwe balooya ba Honorable Kyagulanyi, mugende mulayire, muleete ekirayiro ekyo mwabadde mukimanyi, muleme kwebuzaabuza. Honorable Kyagulanyi yakoze ogugwe, nammwe mukole ogwammwe. In English. Kati yalinga agamba nti bano kyebakoze bakikoze mu bukyamu. Naye nze kyemmanyi ku balooya bano bonna basajja bagezi. Tewaliwo akola nsobi tewaliwo akola kintu ng'akikola mu nsobi. Buli kye bakola babeera bamanyi be bakibaza. Era wano ye omukulu Medali Segona wamudiddemu n'amugamba nti Justin Kasule Lumumba anoonya byakukola, ali idle, talina byakukola kubanga mu petition yaffe tetuwawaabirangako Kasule Lumumba, tetuwawaabirangako NRM Secretariat nga omukyala Kasule Lumumba gyatwala yenga ye ffe twawawaabira muntu buntu omukulu tiwahabulwa Mwami Museveni gwe twawawaabira. Kakati simanyi Kasule Lumumba abiyingiriramu wa. Kasooka tufune omukulu Medali Segona Lubega looya akali amaggwa. So na filing application yono olwaleero okubeera nti etuukawo omusango ogubenga tegugenda mu maaso nga ate tugenda gujjayo. Ekyo nakikoze. Biki ebirala bye tulina okukola tujja bikola okusinziira mu kumanya kwaffe so si mu butamanya bw'abalala. Anti omusango baaguza bagumire kkooti n'ebirala. Baagala kutegeeza nti tebamanyi nsonga lwaki bali mu kkooti. Ekirala mukyala Lumumba ani yamuwaabira. Waliwo abantu abatali bize. Yes, simuwaabirangako. Siwaabiranga ku kibiina kye kya NRM. Nze bwe nali mpaaba nawaabira yabba bulu. Baba waabira omubbi n'osalawo mumuwerekera totandika kwemulugunya. Oyo ye omuyingiramu ng'omuyingidde ajasinze wano okusembayo okumwasimula obugolo. Dangi ye mukulu oli yali ow'ekibiina kya NUP yakitunda
n'amaana akyegaano yamwasimula bugolo kubanga yali atuyanira mu kaguli oba kitegedde naye bw'atyo mululidde eddoboozi lya mukulu Justin Kasolo Lumumba wali nga amaliriza abaana bamusaba interview y'oluzungu n'abagamba bino binyuma oyomba mu Luganda kyokka omukyalo ono nga musoga ne twebuuza lwaki tayomba mu Lusoga lwaki era Luganda lwe lunyuma okuyombamu bwe bavaawo nga bagamba Baganda basosoze mu mawanga naye ate olulimi lwabwe balwagala nnyo ensonga ne zibeerawo bwe zito so awo application bwete bweri kati tulinze ekinaava mu kkooti ensukkulumu erinza okusalawo n'egamba nti omusango gugenda kusigala nga gugenda mu maaso nejjukira ababadde bagwiramu interest bwe bapuulinze out bagenda kikola batya awo wetulindiridde ffenna okubeera mpozi ng'ate tulaba kikigenda mu maaso nabwe kityo tujja kuba nga tubawa update zonna jona bategeezezaayo omukulu Owinyi Dollo yavuddeyo n'akola statement ku mitimbagano gye ne official statement n'agamba tasobola kupuulinga out mu musango guno Kyagulanyi oba avaamu aveemu ye tasobola kupuulinga out mu musango guno kitegeeza agulinamu interest y'amaanyi nnyo naye agatambula ge tufuna agava ku Supreme Court waliwo n'abantu abamu office ezimu zaggaddewo ne bagenda mu byalo nga bagamba omusajja omukulu ng'oyo akola ata statement ezo bwe zityo eyandibadde apuulinga out obupuulinza out amala googera bw'atyo nabagambye abalamuzi abamu kakati ennaku zino teboogera nga balamuzi wabula boogera nga ba lawyer ba NRM Ssaabalamuzi eyawummula Kanyeyamba agamba ye yali yalabula dda Bobi Wine obutagenda mu bintu ebyo bya petition naye lwakuba nti yalinga amukubira amasimu naye ate lwasembye omukubira nga Bobi Wine takyakwata amasimu ge naye ng'ekyo kye yali amugamba nti tosobola kufuna justice eyo gy'olaze tosobola kufunayo bwenkanya gy'olaze yiya birala naye by'ogamba nti oyite mu mateeka na kkooti nawa olinza obutakifunamu otegedde so kakati yeyo embeera gye tulimu wano mu ggwanga lyattu Uganda oli ku BOCAT TV nze Sula Ssenyonga wale okubeera mpozi nga ate otufollowinga yongera okusharinga video eno tufune ba likes tufune ba sub abalala ate n'ebirala byonna nga bwe bitambula mubeere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV